Ebipya bizuuse ku bantu abafiiridde Kiteezi mu kasasiro. Bino byo bikaabiza ddala amaziga, ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Zali ne Shakibu bannange nabo kaawedde mu dda. Frank Ntambi, Tamale Mirundi Junior nabo ate mbayina mu maaso awo. Sheila Gashumba ne Mami nabo tebalubuzeemu. Doreen Kabaleeba bannange naye atabuse bubi nnyo. Munnange Vivian Tendo naye ate maziga meereere. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli. So munnange beeyune obakubireko ate mukwano weefunire ebisingawo. Sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Vivian Tendo. Munnange oluvannyuma lw'okumala emyaka kati 2 mu bufumbo, aba social media bali bubi bagamba munnange ozaala ddi, beebuuza ati bye bamubuuza naye ng'agali mu nkuubo agaliwo ngo munnange baayawukanye dda ate n'omuhaziband oluvannyuma lw'okugenda e Zanzibar okukola vidiyo eno ey'oluyimba lwe olupya. Munnange ate omuhaziband ye n'adda mu bwenzi. Vivian Tendo yagenze okubikkula essimu y'omwami ng'ekiriyo kyo kitiisiza ddala munnange ng'asalawo yeekyanka. Naye mmwe kambabuuze kiki ekiri mu bufumbo? Mbanyumiza ki baddiya? Luno lwa kiro Vivian Tendo nga lwaki byebyo nno bantu bange byo ebyatuuse mu bufumbo ensangi zino simmanyi nakumanya. Bannange abantu ennaku zino nga baawukanye, simmanyi lunnabe ki oluli mu bufumbo ate kati bambi Vivian Tendo bannange bwe tweyongerayo ewa Sheila Gashumba munnange nno olunaku lwaleero ate alabikiddeko ddala bw'atyo ne beautiful mom nga w'obalaba bannange face bagambe ekiteeza tekyala naye nga ye Sheila Gashumba amazima gali nti yafaanana mami we mpozi ka height kale bagambe ke kabulamu ne bode kuba ye maama we mukyala agumidde ayina bode ng'ate obalaba awo. Ssebo Frank Gashumba yanyiigira maama ono yagamba nti mbu ye yasiruwaza omwana we ate n'amukuba ttatu ey'ekigwagwa. Bwenkongerayo eno ewa Sister Junior abangi gwe bamanyi Tamale Mirundi Junior munnange no oluvannyuma lw'okubeera ng'agamba Eddie Kenzo nsisinkanyako ku minisita nange munnange ampe ku connection ez'abaminisita abali eyo munnange ate oluvannyuma yamaze n'asisinkana Nyamutoro ne Eddie Kenzo nga w'olabaawo yenna Sister Junior esanya eri muliko ndowooza munnange naye yatandise dde okufuna connection ate ez'abaminisita. Bwe tweyongerayo ne Frank Ntambi kw'otadde Kise Kawumalu bannange mbayina maaso awo ng'ate beetwala mu speed. Frank Ntambi yavuddeyo n'agamba nti Kise Kawumalu teyasoma tamanyi na bya politics kyova olaba avaayo n'abambira ekirimu amagezi n'ekitaliimu makulu mbu butasoma we mutawanya. Kati Kise Kawumalu muyina ng'ate amuzzeemu nga omanyi ye tayagala kusemba nakyo katumulaba ate tusobole okweyongera. Omukulu Frank Ntambi anzizeemu maluseka bino bigambo byange kirabikwa out of respect n'abantu abalina endowooza ng'eyiyo nti we shun away all our friends olwokuba tebawogera kituwagira kikyamu okitegeera tuli mu demokrasi ono okuvuganya. Frank Ntambi mbadde nkusuubira okujja ng'oli w'amaanyi naye abantu abamu bafuuka b'amaanyi nnyo nga bakuba punching bag naye bwe bayingira mulingi ne basanga ku challenge eyaddala. Frank Ntambi mbadde sikusuubira ku reasoninga bw'otyo. Abantu abamu leka nkubuulireko ofuuka musiru ng'odifendinga ekikyamu ne bw'oba mugezi otya. Frank Ntambi mba nkusuubira okukitegeera nti mu Uganda temuli democracy. Okimanyi bulungi. Uganda tulwana tuli mu lutalo kufuna democracy oba kufuna ddembe lyaffe. Gwe tolina ngeri gy'oŋŋambamu nti ogenda kuyimirira obeere mukwano gw'oyo omuntu awagira omuntu aleepinga sisitawo nti wuuyo muleepinge leepinga gwe n'oŋŋamba nti ate kati ono ye mukwano gwo awagira aleepinga sisitawo. Tolaba nga biba tebigatta okuggyako nga naawe oyagala sisitawo bamuleepinge kubanga mu Uganda batutta, mu Uganda batubba, mu Uganda basiba abantu abatalina musango. Bolivia Lutaya bamaze emyaka kumpi 4-5 mu kkomera
baagaana okubata nga tukimanyi bulungi tewaliiwo wadde kye baakola. Abantu abo be baakwata baabakwata lwakuba na ndowooza eringa eyiyo nga bw'otugamba. Kati bano abantu mikwano gyo boyita mikwano gyo be bawagira oli nti bakwate siba, kati gwe n'oŋŋamba nti bano basigala mikwano gyo, kiba tekigatta. Museveni tumumanyi bulungi bw'alwana, ageza ajja n'atutta eno n'asiiga ekifaananyi nti tuli mu byabufuzi. Era tulina abantu bangi nnyo ne mu opposition abazannya loole ezo likes of Ssemujju Nganda nga bw'olaba bamuwanga Kivumbi bamukasambidde baani bo balaga nti politics we Uganda ali nnomu nga ow'ensi endala nga yerolo gye bazannya, naye nga ffe ate eno batutta babba ebyaffe batugobaganya kutusindiikiriza kuva mu ggwanga lyaffe. Ensi baleetamu wakiri bagwira be beeyagala, ffe tubonaabona tetuli mu politics. Era omuntu akyasinze okubeera ow'obulabe mu zino ensonga ye muntu oyo asiiga ekifaananyi ekiraga nti tuli mu politics. Mbusimanyi tuli mu nsi demokrasi aliwo e Uganda. Bw'oba okyayogera ku demokrasi e Uganda, mukwano wagira Museveni. Kati olwanyisa waaki oŋŋambye demokrasi waali e Uganda. Leka nkubuulireko, bantu mmwe muba babulabe nnyo. Era omulimu gwange nze ngukoze, nkubyewo ttooki, abantu bakirabye, kubanga tulina abantu bangi nnyo abali mu struggle wano abali behind us nga baagala ensi yaabwe okukyuka. Naye Museveni naye ayagala abamanye abalabe. Kati aleeta omuntu ayogera ebintu nga ggwe eyerimbika nti ye wankyukakyuka. Kati oli agenda najja ewuwo amanya ajja wa comrade munne, kumba atwalira mu informa, agenda kutwala information eri mu balabe. Waliwo abamagye bangi nnyo abataagala Museveni era abaagala eggwanga lyabwe okukyuka. Batuleetera information naye bazituleetera lwakuba twogera ebigambo ebiraga nti tuli baki ba change. Kati wakituusa information eyo n'agituusa ku muntu omukyamu, omuntu oyo omukyamu asobola okukwata information eyo n'agitwalira ani? N'agitwalira abalabe. Kati nze kyenkola wano nkubayo ttooki ne weggula. Kati weggudde oŋŋamba otya nti mu Uganda mulimu demokrasi? Oŋŋamba otya nti owagira omuntu yatta oli mukwano gwa muntu awagira eyatta Rita Nabukenya ng'ate amuwagira kutta kubanga Museveni mutemu. Franka sente za bamukubye bamusse gwatalina bulumi oba wabaaki gwatafunamu nko ku bulumi. Franka Ntambi mbadde nkusuubira okujja ng'oli w'amaanyi, naye challenge ebeerawo kwe kuyimirira ng'odifendinga ekintu ekikyamu. Osobola kuprovinga wrong muntu ata bw'ati ate munnange Kisekawumalu bw'ayisizaamu Frank Ntambi eggaali. Bannange bino byo simanyi oba ddala ono akyali swago oba kati byafuuse byakubuukira buli omu. Kale we tweyongerayo ne Dorothy Nkomba, ono nno nga yali mukyala wa Dorothy Shonga. Ate mulowooza teyafunyidde omu husband. Munnange mbadde mpitaayita n'ensanga eyo nga eyali Dorothy Shonga nga bamupropozinze bitya, era nga yoyo gaayi munnange ate eyamupropozinze bambi Shonga ye yadde aluddawo oluvannyuma lw'okukyawagana ne Shasha Brighton. Wabula bannange naye ng'ate we tuli mu sayidi ezeyo bwe nkongerayo ndabika n'akatambi okaaba naye ng'ate ne bw'okaaba gamba nga tolina kyozza kuli abantu abafudde oba ekyatuuse ekiteezi kubadde kusalawo kwa Mukama. Mwana mulenzi ono gw'olaba ka baby boy kaasigadde ku kawe kati kannamunigina. Maama yafudde, taata yafudde, abaana baafudde, eŋŋanda zonna zaafudde ko nga ko kendooza ke tuba tuyita kakaawonawo kaasigaddewo kokka. Bannange mbadde nsaba omuntu ali alina obwasiriza asobola okuyamba kano ka baby boy bambi ate twalibadde tukwatiza wamu. Munnange ebipya byo bizuukidde ddala ku bantu abafudde ekiteezi mu kasasiro. Munnange bino ebintu biri mu gavumenti yatezeeyo bbomu ogenda kubanga akatambi ate okafuna maaso wano. Katusooke tukalabe tweyongereyo n'agaale. Gavumenti ye yakubye bbomu mu kiteezi era abantu abafudde kyavudde ku gavumenti bbomu gye yateze mu kasasiro wansi eyo. Zino bbomu ezikuba enjazi muzimanyi, zino enjazi ezikola enguudo. Eriyo bbomu ze bayita baluti
zibatega mu njazi wansi n'ekuba olwazi ne luyiikamu kati gye bakozesezza okutega mu kasasiro wansi eyo. Olw'ensonga bamaze ebbanga nga bagobawo abantu abo bafune ekifo we bagenda okuyiwa kasasiro ng'eri yonna wajjudde abantu ne balemerawo. Gavumenti negade tujja kweregana bano ne batega baluti wansi eyo n'ekuba kasasiro n'ayiika yenna najja eri abantu n'aziika amayumba g'abantu abantu ne bafiiramu. Abadde tebannaba kukimanya kyekyo abantu babatezeemu baluti n'ekuba enjazi. Mukitegedde? Mbu gavumenti erina okuba nga yataddeyo bbomu kuba emaze akabanga ng'egobako okwo abantu naye munange ate era ebipya ebirala bizuuse mbu Abachina abo be bataddeyo bbomu kuba bamaze akabanga nga balina ebintu bye bakolera eyo wansi ngenda kuba nga ate obutambi mbu batuusaako abantu abasigaddewo babakaawonawo nga nabo ate babanyonyola naye nga katwongera okusaba Omukama agumye famire z'abano bonna abasigaddewo ate munange Atekisookera ddala mwenga abatuuze ndi mbatuuze bano be baliraanwa bakasasiro ate era be bamu ku baafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro ono yabwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga tewaliyo Abachina be badde bali tebabakolera wansi kigenda mu maaso Abachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi basima wansi basima waggulu basima wansi ne bateekayo ebintu ffe tutategeera basimira wakati kuva waggulu nga babadde bayita wansi bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri eryala bamazewo bbanga ki banga ddene nze maze ebbanga ddene nga mbalaba kitegeeza okuva we bajja n'abawulira tugawulira mbu bagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu nga kyabatusenga bomu bwe kiti omukka ne gugenda mu kyogamba kisoboka okuba nga byabatuse kuva wansi ebintu birinnya mu bbanga kyogamba nti baza muga waliyo foosi yavudde wansi nebwatuka omukka ne gugwamu nga mungi nnyo negunyula n'ekikoomi ku sipidi gwe kitambulira ate kisobola kubeera kyokka onalipo kubanga kyatambudde ku sipidi gyotasobola kukkiriza nabadde okusera n'akadomola k'amazzi nga naba maaso kyogamba nti waliyo foosi eyavudde wansi kati gwe kyogamba nti Abachina bayinza oba bateekayo ebintu oba balina ebintu byabwe oba biwanja bye bagattagaga si byagamba mutwogera tulinako onalevu naye tukukola ku ground we tubeera ekyo kirabirako nawe ng'omuntu n'okola assessment nga ggwe n'okola assessment nga ggwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro eno n'okubumbukula kwa kasasiro okusinziira ku mwe mugamba wetaagisawo okunoonyereza seconds bbiri muludde mumbalaba nga basima nga bateekayo ebiwaya nze nalwega Saala senga w'okuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatuse kyabwatuse nga tulaba era wabadde walabye eki ne mu kubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omukka ne gubula eri nga tosobola kugenda busanja bw'olegera kiteekika ekyavaamu ne kutandika kyamadde dakiika 6 nga kasasiro tuvudde eryo paka eno mubude kumunoonyereza amazima getwogera fe tuli batuuze muli bagwira musebuze tubabulira amazima basebu tubadde tuteebereza nti kandi bakabenye naye obadde bikolebwa wali abadde bajjayo nga basima ngo bagenda kukola gaasi gaasi yawatuse tetumanyi nabonna batugamba gaasi balina basiba waggulu eyo buli lunaku ekyo temunatemutuwako budde kwogera nafe benyini nga tutya n'okwogera nti bajjabuzi ne bagamba tulinze nalega Saala
omuchina nebagenda yo omuchina nebamutandire naye nebagenda omuchina babachina kubanya abatuseba webali abachina banaye ensonga gye mwogedde okunoonyereza kasasiro naye ngaobuzibu bavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba ndi wano mu lusanja batwala waka ewaffe nemulamanya mukiba byadakusini kyetwogera wenyumba zaffe tebanazimenya kikyekino wano wetwabadde bulafunye kirialensi eyitawo kuba babulokinze nnyo oyapanya tuyakweba nekupanya nekati kulwabannayuganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze abatuuze abaliranyewo bagamba wawa abachina abajja ne basima ne bateeka ebintu wansi bye batebeeza okwaniriza byebyawatuse nti kasasiro engeri gye bamulabyemu waliwo force ey'enjawulo twagala okudimandinga okunoonyereza era tugera kudimandinga okunoonyereza ku nsonga eno omuntu aleme kubeera mulagajjavu ateeke ebbomu oba bazuka wansi zimansuke tufune akabenje bwe kati tukatwale ngakalirakino ekintu kyabuzwenga bomu ekitiisitula ebisaaniiko mu bbanga omukka ne gugira ne kikuba era nga batuuseeko we tubeera abantu bonabona abadde balabanga ekisaaniiko ekyo nga batugamba mwe kigenda kufaziika naye twewuunyisa nnyo mbu abachina bamaze akabanga wammanga balina ebintu bye bakolerayo naye nga mbu ng'abatuuze batya okwogera nti nga ssaawa zonna bamanyi kasita boogera bajja kubasiba kale wetuli katongera okusaba omukama abagumye bannange naye ka baby boy kali kankutteko nnyo nnyini ddala bannange obulumi simanyi na kumanya naye ng'ate wetuli munnange nkongeddeyo ku mboozi ya Zari ne Shakib. Zari oluvannyuma lw'okukyaza omwami Diamond Platinum ate ku birthday ya Tifa munnange Zari watugambe ndi ensonyi yazifudde obusungu kubanga buno obudde mukyala mufumbo ewa Shakib ayalibadde asooka n'agamba Shakib nti munnange Yesu wali toyinaamu ssente toyina kyoli ane naye omwami wange atuteekamu ssente atawaabana Diamond agenda kujja naye tayina kiyamugambye yabadde awo naye nga taata baby ajja kati Shakib olwamugambyeko yakanyiza mugamba kiki kyoteeka ku mmeeza motoka nzeegulira nze azeeteramu amafuta wooli nnyumba nze yange bannange Zari byatalangidde Shakib ne naye Bruno ke yagambye omusajja oba ayina ssente oba tayina asigala ayina okuweebwa ekitiibwa munnange Zari ebyo byoliko oli kubyo kyokka ekisinza okunsisa bannange biological father Bruno ke wabadde amaliriza n'ateekako omukono mbunze chairman wa association munnange kyolina omwenya gw'omugambo muyitirivu nnyo nnyini ddala era nga ye Kato Switch Uganda yavuddeyo n'agamba mbu Shakib naaligambye nti atuddirwa abaana naye tannaba kuzaala mu Zari kati munnange kyalibadde kirungi nnyo n'aweta ng'obudde bukyali n'afuna omukyala owa sayizi ye ate ye bannange penge ate ye ebintu bya Zari ne Shakib abyonoonedde ddala era ng'agambye nti maama n'omwana mbu baatabuze obuzibu mbu omwana ayina obujja bw'alaba nga step daddy we Diamond aze munnange afuna obujja mbu Shakib mwana wa Zari kati mbu bambi walaba Diamond Platinum ngaze mbu ng'afuna obujja ate ono ye kwegamba abyonoonedde ddala bannange gw'omugambo gukyayitingana nnyo nnyini ddala era nga bagambye Zari nedda olimba kikomye wobanga omuvubuka wamulaba nga talina kyayina kuyamba mbu kasita akuyamba ku ssemudondoli oba ssemudondoli byebiki mbu yeesi bisigadde byonna bikole naye ye akuyamba ku ssemudondoli bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala era nga ye Jojo Taylor avuddeyo n'agamba nti ye tasobola ye nga ye tasobola kuwasa musajja ng'amanya amusinga ssente mbwe era ebiddiira bye bino ate ng'ebyavudde ewa Shakib ne Zari ate ye Doreen Kabaleeba agambye nedda bannange ye yeewuunya ne Zari. I have to be here every fucking day proving myself to you. To you. I'm fucking proving myself to you every day. Nigga, what do you bring on the table for me to be here out proving myself? What do you fucking bring on the table? But I don't understand, proving a point, proving a point. Nah.
tewangambye Diamond agenda kujja bichi nemwe munayenze mbadde simanyi Diamond agenda kujja. Diamond when atuuka okubeera ne Shakib yali tankubira amasimu ng'agamba nkubira obeera ne baawo tokwata simu zange. Mpa simu z'abantu ababeera waka bwe mbakubira nfuna abaana bange. Munnange kye nakola nga nkwata simu. I've got my step brother Malik abeera waka. And then I've got Pinto, I've got Raphael, those are my sons. Ne Maidi, ne auntie. Tetuwaita feba Maidi, tuwaita auntie. Nga nkwata simu ya auntie nganjuwa Tata Tifa. Na Tata Tifa, bwoba tonfunye nga ndi mubi yange nze ni mukazi mukulu tosobola kumanyira. Okubira ono mukozi abeera n'abaana. Munage, and then all of a sudden he calls those people. Ngabamwa access code to the house because I live in a very, very highly guarded. Fuck, I'm Zari the boss lady. I live in a very highly guarded security complex. So for you to get in here, you either need a biometrics, your fingerprints, or you need a face recognition or bitegera. Kati watu wainebo, inokwela ne code ye kuingiza. Muna mpawa na Uganda benaise ku birthday muje ku birthday ya Tifa tugenda chikuba 1 2 3 blah blah blah. Kati munange we are to say because at some point let me tell you something. At some point when it got to what? When it really got hectic, Tifa yaga nkubye simu tokwata simu zange obera no musajja wo obera otayagala alabe ngoli nange mpe simu ngamuwe simu z'abantu bewaka. Katari famne yakwida abantu bewaka ne bamwa access code. Access code ye kuisa ku gate. Kati muna yakwisa wali ku gate ngayingira. 12 tuli out. Latifa is dancing like she's really going on. Guess who walks in? Baby daddy. Baby daddy walks in and then down outside. Now my husband calls. Era, why it's him Sajao? Been sick with this flu like for 7 days. Why Sam Sajo? I'm like, I didn't even know he's coming. Wallahi billahi talahi lado kunkwira nabaya never this my inti Tifa. Where could we get abantu abaine simu ye mu nyumba like my sons Namua Masimga, my sons, all of them. And then I've got a step brother, I've got a niece, I've got my maid. I actually have 2 maids, and then I have an au pair. Like with my kids, I have 3 like assistants for my kids. So one of them, the one more password, and it's like, oh blah blah blah. And then my husband started tripping. One more this access code. Shut up. Can you just shut up, GT? And it's like, oh, one more the access code. I'm like, I don't even know. So Lutaya, and again on, and then he's just saying, yeah, Ochagala Tatawanabo, or more destimu no ground. Somewhat destimune, obusibu one to wait. Let me tell you something about where we stay. You either enter with a fingerprint, you enter with a face recognition, or you enter with biometrics. I already said that. Or you enter with like a password or a passcode. So I literally need to put in like so and so is coming to see me from Kusawanya mpaka Kusamkaga. Nentekam details zo, nesimu yo ne ID number, nebitekam. Bange yete yabikiriza. Era wamuise, gwa muiso nze sate gedensha Tatifa gena na kujana. When I woke up in the morning, I'm like, oh, it's our daughter's birthday, like, she wants this, like, he sent me money. I don't want to lie. Let me tell you something, like, I don't want to fucking lie. Anything that involves his kids, when I want money, he sends it. Katia, where is that sent as a birthday? I know what I'm saying. Is that security? Yeah, Haruna, is that security? Are they saying like, what's happening? No. Okay. So then I told Latifa like, oh, Papa sent money for your birthday and he sent this much. You can spend this much. You can do ABCD with this much. Like he sent money. One thing for sure, wallahi billahi, nembuza eno live, musa anokubuza Diamond. Wallahi billahi nze teyangambye kombo agenda kuja. Naye yampeteza sente.
muwala wange alina birthday ayagala kino na kino sente nzikuweereza yampereza sente. And then he's like, oh, you and your baby daddy. I'm like, yeah, but me and my baby daddy, what did we do? Like, it's a motherfucking birthday and it's his kids and then I am the mother, okay? It's his kids. Hashtag his kids. Hashtag I am their mother. So it's not like, tugenda kutula walinga twetunulide mutwenyigidde. Nze musawo Namaganda Sylvia. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias